Ekitongole ekivunanyizibwa ku bibalo wano mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kifulumizza ebyava mu kubala abantu eby'ekiseera okwaliwo wakati w'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 19 omwezi oguwedde ng'enteekateeka eno eyindidde ku Serena Hotel mu Kampala. President Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu nga wabadde atuuka ku Serena yaniriziddwa ab'akakiiko aka Census Council ng'omukolo guno gwetabiddwako Monsignor Charles Kasibante nga yakiikiridde Ssaabasumba Paul Nsubuga Ssemwogerere, bannaddiini abalala, abakulu okuva mu gavumenti ya kuno wamu n'abantu abalala bangi. Akulira ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics mu ggwanga Dr. Chris Mukiza yafulumizza ebibalo bino nga bino biraze nti kati bannayuganda tuli obukadde 45 mu emitwalo 93 mu 1546 ekitegeeza nti bannayuganda tweyongeddeko obukadde 11 mu emitwalo 3 mu 396 okuva ku abo obukadde 34 mu emitwalo 63 mu 1465 bwali mu ggwanga lino mu mwaka ogwa 2014 nga bano abakazi bali obukadde 23 mu emitwalo 43,985 nga bye butundu 5.1 nga ate abasajja bali obukadde 22 mu emitwalo 49 mu 15,100 nga bye bitundu 49 Dr. Mukiza ategeeza nti omwaka guno amaka gasoba mu bukadde 10 n'emitwalo 8 ge gaabaliddwa okwawukanako n'ago obukadde obusoba mu 7 n'emitwalo 2 agaabalibwa mu 2014 nga bano okuva ku bawere okutuukira ddala ku myaka 17 be basinga obungi nga bakola ebitundu 5 n'obutundutundu 5 ku 100 ebitundu 22 n'obutundutundu 7 bavubuka bali wakati w'emyaka 18 n'asatu abakulu bali ebitundu 5 ku 100 ng'ate abakozi nga bali wakati w'emyaka 14 n'enkaaga bakola ebitundu 55 n'obutundutundu 6 ku 100 nga ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga lino emitwalo 7 mu 61 banoonyi b'obubudamu. Dr. Mukiza yeebazizza abakuumaddembe abakola n'abakulembeze mu gavumenti z'ebitundu okulaba nga abantu babalibwa naddala mu bifo eby'obwerinde ng'anokoddeyo ebitundu mu Kampala, Wakiso wamu ne Mukono ewali abantu abagezaako okusimbira enteekateeka eno ekkuuli. Ayogedde ku b'ebidiinidiini abagaana nga abagoberezi baabwe okubalibwa nga bagamba nti Katonda yamala dda okubabala nga bano batwalibwa mu mbuga z'amateeka ate era ne babalibwa so nga ne mu disitulikiti awali okugugulana ku nsalo naye okubala abantu kyali kizibu. So those ones who are trying to play games, we shall not allow them. And those are the ones crying harder that they have not been paid. Newankubadde okusoomoozebwa kwali kungi, Dr. Mukiza agamba nti bannayuganda balina essuubi lingi mu kubalibwa kuno nga basabanga abababala nti emiwendo bagiwe gavumenti ebakolere ku bizibu ebibaluma. For the first time I saw every Ugandan, everybody who lived in Uganda on census night looking for us to be counted. Go and tell your government to use this data to improve our livelihood. Ababala abantu abasanga okusoomoozebwa okw'enjawulo basimiddwa nga kwe kuli n'eyawuga n'asomoka amataba ng'agenda okubala abantu nga mulimu n'abo abaafiira mu nteekateeka eno nga nabo basiimiddwa. We have 3 enumerators of the decade because we conduct census once and they depicted excellent performance. Number 1, Rubega Lawrence. Where is he? The famous swimmer. Coming front here from Masaka, who went to Gwamba Islands in Bukakata, and they are sort of feared to have been kidnapped. Where is she? With the DCO. Can you come over? Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi yeebazizza ab'akakiiko ka UBOS okubala abantu ate ne bafulumya ebyavaamu mu bbanga ettono bwe riti ng'ategeezezza nti ebivuddemu biraga nti omuwendo gw'Abannayuganda tegukula nnyo wabula gwo ogw'abaana n'abavubuka gweyongedde. Information ene egenda kutuyamba tuinforminga nti tukyuseemu ku poliisi gye tubadde tukozesa luli kwegamba population results ze tufunye olwaleero zigenda kutuyamba bintu bingi na ziri ezigenda okujja mu September. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.